Weewaawo nate olunaku olwaleero tugenda kuba nga tweyongerayo mu ssomo lyaffe lye tulyogenda maaso n'okukola mu kitabo eky'Abefeso. Nkulamusaako gwena muganda wange mwannyinaze atwala eddaala ery'okubeera nga wekkaanyiza ddala ensonga mu kigambo kya Katonda. Y'engeri yokka esobola otuyamba okukula n'okubeera nga tufuna okuddibwamu okw'ebibuuzo bye tuyinza okuba nga tuyina wano ne wali. Amanya nga bulijjo Mazima Kenneth, ng'era olunaku olwaleero tugenda kuba tutunulya akatundu kaffe akasembayo mu ssuula eno esooka olunyiriri lw'omusanvu. Jjukira twagenda mu maaso n'okulwekkaanya nga lwalimu ebintu ntoko ebyali bitugwanira okubeera nga tufiirayo ddala eri byo. Olunyiriri olwo njagala tutandika nga ndusoma kubanga enkola ey'okusomesa obulungi ekigambo kya Katonda kyey'okubeera nga tussaamu ekitiibwa ekyo ekiwandiikiddwa kuba tetulina byakwogera kuggyako ebyo bituwandiikiddwa mu byawandiikibwa, ate era tetulina kye tusobola kubeera nga twongera ku byawandiikibwa, wabula okubeera nga tufaayo nnyo okutegeera ekyawandiikibwa kisonga ku nsonga ki. Olwo ensonga eyo bw'emala okutegeerebwa ne tulyoka tugendera ddala mu maaso n'okuba nga tukwataganya kyawandiikwa ku kyawandiikibwa nga tuzimbira ddala obubaka obuba butwereddwa mu ebyo bye tuba tulabye mu kyawandiikibwa. So bw'osoma Befeso 7 egamba eyatuweesa okununulibwa kwaffe olw'omusaayi gwe, okusonyiyibwa ebyonoono byaffe nga obugagga obw'ekisa kye bwe buli. So nnaku olwaleero tugenda kuba nga tutunulya ensonga eyo esemberayo ddala egamba nti nga obugagga obw'ekisa kye bwe buli, nga obugagga obw'ekisa kye bwe buli. Ensonga eno nkulu nnyo mu kuba nti etuyambira ddala okubeera nga tunogaanira ddala ensonga eno ey'okubeera nga tutegeerera ddala biki Mukama waffe Yesu Kristo byakola n'amaliriza. So bw'oba otunuulidde ekyawandiikibwa kino ekiri mu Befeso 1:7, gwena ogwanidde okuba nga otegeera bulungi nti Bayibuli eyogera ku bugagga obw'ekisa kya Katonda. Obugagga obw'ekisa kya Katonda nga bwe twannyonnyola luli, ne kaakano njagala ntwale eddaala erinyweza ebimu ku bintu bye nasongako mu lunyiriri olw'omukaaga bwe twagenda mu maaso n'okuba nga tutunulya ekyawandiikibwa, bwe kyagenda mu maaso n'okuba nga kyogera nti no ekitiibwa eky'ekisa kye kiryoke kitenderezebwenga. So olunyiriri lw'omukaaga lwogera ku kisa kya Katonda eky'ekitiibwa okuba nga kitenderezebwa, naye mu lunyiriri olw'omusanvu Bayibuli eyogera ku bugagga obw'ekisa kye nga bwe buli. So njagala tutandike nga tunnyonnyola ekisa kye ki. Bwe tuba twogera ku kisa tuba twogera ku kuganja kwa Katonda. Okuganja kwa Katonda okuweebwa abantu abatakugwanira. Okuganja kwa Katonda okuweebwa abantu abatakugwanira. Mu bufunze bwe tuba twogedde ku ekyo kye tuyita okuganja kwa Katonda okuweebwa abantu abatakugwanira, tunyweza nga tulaga ti Katonda mu butuukirivu bwe n'obutukuvu bwe, Katonda mu bubwenkanya bwe, Katonda mu busaasizi bwe, Katonda mu mazima ge, Katonda mu bugumiikiriza bwe, Katonda waffe ataliiko kkomo ateetaaga kintu kyonna okuva eri abantu. Bw'atyo bwe yateesa okubeera nga atuwa okuganja kweffe aboonoonyi newankubadde tetukugwanira. Jjukira omuntu omutukuvu ate era omutuukirivu kikyayinza okubeera nga yeetaaga eri omwonoonyi. Obubaka olunaku olwaleero bwe tusinga okulya mu kkanisa buwaana omwonoonyi, busuuta omwonoonyi, ne bulaga nti omulimu Kristo Yesu gwe yakola guba gulina tutegeeza nti waliwo ekyenkizo ekyali ku mwonoonyi oyo, y'ensonga lwaki Katonda yakola bye yakola okununula omwonoonyi. Naye ssebo n'ennyabo kye tulina okuba nga tutegeera ddala bulungi bwe tuba twogera ku kisa kya Katonda, tugambye nti kwe kuganja kwa Katonda okuweebwa abantu nga boonoonyi newankubadde nga tebakola ki, tebakigwanira ekyo. Okuganja kwa Katonda okuweebwa abantu abatakugwanira. Nti amazima agasookera ddala kwe kutegeerera ddala nti tetusobola kubeera nga tukolerera oba nga tweyisaawo okubeera nga tufuna oba nga tuweebwa ekisa kya Katonda. Tetusobola kikolerera. Lwaki?
omwonoonyi kikyasobola okuba nga yeekolera. Isaaya 6:6 eragira ddala bulungi nti n'obutuukirivu bwaffe maaso ga Katonda ze nziina oba empitambi. Tewali kantu konna ke tusobola kubeera nga twenyumirizaamu nga tugamba nti tukakoze mu ki mu maanyi gaffe. Lwaki? Baluumi essuula 3:9 ng'egamba nti tunaayogera ki? Ffe Abayudaaya tubasinga? Tewali n'akatono, kubanga nga bwe kimaze okuba nga kirambikibwa nti bo bonna Abayudaaya ne bannagwanga bonna bali wansi w'okwonoona, era nga bwe kyawandiikibwa tewali mutuukirivu era tewali newankubadde n'omu, tewali ategeera era tewali anoonya Katonda. Bayibuli bwetyo bwe tunnyonnyola teri n'omu ku ffe ategeera, teri n'omu ku ffe omutuukirivu newankubadde ogu omuntu omu. So mu bufunze bwe twogera ku kisa kya Katonda ne tugamba kwe kuganja kwa Katonda okuweebwa abantu abatakugwanira, tunywereza ddala nga tulaga nti tetulina maanyi gakolera ekyo Katonda kyawa obuwi kyeyagalire ku bwereere eri abantu abo abatakigwanira. So Bayibuli eyogera ku kisa kya Katonda, obugagga obw'ekisa kya Katonda mu Nnyoro 7, bugagga bwennyini okuba nti ekintu ky'otagwanira kikuweebwa. Gwagwanira okubonerezebwa olw'okwonoonako, Katonda n'akusaasira n'akuwa ekisa kye n'akireeta gy'oli. Ekyokubiri kye tusobola okutegeera ku kisa kya Katonda y'ensonga egamba nti owatali kisa kya Katonda tewali muntu yenna asobola kulokolebwa. Owatali kisa kya Katonda tewali muntu yenna asobola kulokolebwa. Oyo yenna asobola okulowooza tasobola okulokolebwa newankubadde owatali kisa kya Katonda ye muntu atamanyi kye tuyita obutuukirivu n'obutukuvu bwa Katonda. Omuntu yenna singa aba ategedde obutuukirivu n'obutukuvu bwa Katonda, omuntu n'ategeera ekitiibwa kya Katonda, omuntu n'ategeera amaanyi ga Katonda, omuntu oyo aba alina kutegeerera ddala nti ffe tubeerawo ku lwa Katonda eri ebintu byonna, naye ye tabeerawo ku lwaffe ate era talina kintu kyonna kyatwetaagako. Ensonga lwaki tugamba nti obulokozi bwaffe bwa nkizo nnyo nnyini ddala, ti bwatwala Katonda mu kisa kye okuba nga atulokola. Lwaki? Owatali kisa kya Katonda teriyo muntu yenna asobola kulokolebwa, nga bwe tulaze nti tewali mutuukirivu newankubadde omuntu ogu, tewaliwo ategeera, tewaliwo anoonya Katonda. Ffe ffenna tukyama nga tuva eri ebya Katonda, ffe ffenna tuli mu butaliimu, ffe ffenna tewali akola bulungi, tewali newankubadde omuntu omu yenna. So bino bikulu nnyo byakutegeera. Ekyokusatu era omuntu osobola okusiima ku kisa kya Katonda kwe kuba nti gwe okufuna ekisa kya Katonda olina okubeera nga osoose n'otuuka ku ddaala erikkiriza ddala nti tosobola kwerokola oba tetusobola kwerokola, wabula Katonda olw'ekitiibwa eky'ekisa kye n'obugagga obw'ekisa kye alokola ffe bwe tuteeka okukkiriza kwaffe mu ye. Kategedde bulungi nti tewali asobola funa kisa kya Katonda bw'aba tasoose kutuuka ku ddaala erikkiriza nti tasobola kwerokola oba nti tetusobola kwerokola, wabula Katonda olw'ekitiibwa eky'ekisa kye n'obusaasizi bwe atulokola nga tuteeka okukkiriza kwaffe mu ye. Ekisinga okwewuunyisa n'okukkiriza kwe tuteeka mu ye, okukkiriza okwo kutuweebwa buweebwi, kubanga ekisa kirabo, obulokozi kirabo. Nti omuntu yenna bw'aba tannazaalibwa mulundi gwakubiri tasobola kukkiriza. Omuntu asooka zaalibwa mulundi gwakubiri n'alyoka akkiriza enjiri. Bwe twogera ku kuzaalibwa okwokubiri kwe kubeera ng'omuntu oyo akyusiddwa Katonda mu bukulu bwe n'agenda maaso n'okukyusa omutima ogw'ejjinja n'agufuula omutima ogw'ennyama, n'akwata obutuukirivu bwe n'abuwa omuntu oyo omufu mu byonoono bye. Tuyita omuntu okuba ng'azaaliddwa mulundi ogwokubiri olwo n'akkiriza. Owatali Katonda asooka akyusa mitima gyaffe, teri muntu n'omu asobola kukkiriza. Olw'omukaaga
bw'oba olutunuulidde bulungi olw'Abefeso lulagira ddala ensonga egamba nti nga obugagga obw'ekisa kye. Kati wano lwaki na wakkulu wa kutegeera nti mu lunyiriri olw'omukaaga ekisa kya Katonda Bayibuli ekyogerako okubeera nti kigwanidde okutenderezebwa. Era lwaki kiba kigwanidde okutenderezebwa? Kubanga ekisa kya Katonda kya kitiibwa. Mu kuba nti kya kitiibwa kirungi nnyo ate era kisanyusa. Kirungi nnyo ate era kisanyusa. Wabula Pawulo takomaawo mu Lwomusanvu ate kye tulabinga ekitiibwa eky'ekisa kye kaakati ayogera ku kye tuyita ku bugagga obw'ekisa kye nti ekisa kino kya kitiibwa ate era Katonda waliwo kyalina kye tuyita obugagga obw'ekisa kye. Bwe twogera ku bugagga obw'ekisa kye tutegeeza ki? Mu bufunze kye tuba tutegeeza kwe kuba nti ekisa kya Katonda si kya kitiibwa butiibwa, wabula ate ekisa kya Katonda kingi nnyo, kyamuyiika, kiri mu bugazi obw'amaanyi. Omu ku baweereza abaali abeetutumu mu kyasa eky'18 ayitibwa Spurgeon yagamba nti ng'amaanyi ga Katonda bwe gataliiko kkomo era n'ekisa kya Katonda tekiriiko kkomo, ekyo kyawa buli muntu yenna asingira ddala okuba nga muki mwonoonye. Era ensonga eno eviirayo ddala bulungi nnyo omuntu bw'oba osomye Baruumi essuula ey'okutaano olunyiriri lw'17 lugenda mu maaso n'okuba nga lulagira ddala nti bwe kubeera nga okwonoona okw'omuntu omu okufa kwafuga okuyita mu muntu omu tekisingawo nnyo eri abo abafuna omuyiika ogw'ekisa wamu ate era n'ekirabo eky'obutuukirivu ofuga mu bulamu okuyita mu muntu omu Yesu Kristo. Tiweewaawo Adamu alina kyakola, naye bwe tutunuulira ku ekyo Katonda waffe kyakola olw'ekisa kye, omulimu ogw'ekisa kya Katonda guyitirira ku ekyo ekyakolebwa Adamu. Mu Lw'ekkumi Bayibuli kyeva egamba n'olw'ensonga eyo olw'okwonoona okw'omuntu omu okusalira omusango kwajja eri abantu bonna, olwo ekikolwa ekimu eky'obutuukirivu ne kireeta okuggyibwako omusango n'obulamu eri abantu bonna. Olw'Ekkumi kyava agenda maaso n'agamba nga olw'obujeemu obw'omuntu omu bangi baafuulibwa aboonoonyi, n'olw'obugonvu obw'omuntu omu bangi baafuulibwa abatuukirivu. Olwabiri, bwe liba nga etteeka lyaleeta okweyongera okw'okwonoona, ekibi bwe kyeyongera ekisa ne kisukkuluma n'okusinga ennyo. Ekisa ne kisukkuluma n'okusinga ennyo. Ensonga lwaki wano kye tugezaako kubanga tunywereza ddala nti ekisa kya Katonda kiri mu bungi, kigagga nnyo, kiri mu muyiika. Era ekyo ekisa kya Katonda ekiri mu muyiika kye kiviirako ebintu bino wammanga Bayibuli byogerako ebigamba nti eyatuweesa okununulibwa kwaffe olw'omusaayi gwe olw'okusonyiyibwa ebyonoono. Ebyonoono byaffe tebyandisonyiddwa omusaayi, tegwandiyiise okununulibwa tekwandibaddewo owataali kye tuyita obugagga obw'ekisa kye nga bwe buli. So leo twogera kununulibwa, ne twogera ku mulimu gw'omusaayi gwa Mukama waffe Yesu Kristo, ne twogera ku kusonyibwa kwaffe okw'ebyonoono olw'obugagga obw'ekisa kya Katonda. So era omwami ayitibwa Spurgeon yagenda maaso n'ayogera n'agamba nti buli ekinnyonnyola Katonda kyonna kiri mu butakoma, era n'ekisa kya Katonda kiri mu butakoma, tekiriiko kkomo. Ekisinga okuba nga kyonsa bw'osoma Baruumi 5:6 eraga nti ne bwe twali tukyali banafu mu kadde akatuufu Kristo yafiirira abataali nga Katonda oba aboonoonyi. Ebyo byonna byakunyweza ti Kristo tatufiirira kubanga twalina akalungi akatuliko. Omulimu gwa Kristo gulina tutegeeza obugagga obw'ekisa kya Katonda. Singa tebwali bugagga obw'ekisa kya Katonda, ekyandibadde kituukako gwe nange kwe kutegeera obutuukirivu bwa Katonda n'obutukuvu bwa Katonda busaba kimu n'amazima ga Katonda, obwenkanya bwa Katonda, omwonoonyi asaanidde okukolimirwa, agwanidde okubeera nga asalibwa omusango. So kye tuva tugamba nti obugagga bwa Katonda buyitirira ku bikolwa byonna,
era obugagga bwa Katonda busukkulumu tebusobola kupimika. So singa tuba twogedde ku nsonga gye tuyita obugagga obw'ekisa kye bwe buli, ekigambo ekyo bwe buli tuba tutegeeza ki? Kubanga egambye nti eyatuweesa okunuulibwa kwaffe olw'omusaayi gwe okusonyiyibwa ebyonoono byaffe nga obugagga bw'ekisa kye bwe buli. Ekyo kiba kitegeeza ki mu bufunze? Bwe twogera ku bugagga obw'ekisa kye bwe buli y'ensonga ey'okuba nga tugamba nti Katonda teyatuwa nga atoola ku bugagga bwe, naye Katonda yatuwa okuviira ddala, yatuwa ng'obugagga obw'ekisa kye bwe buli. Akakulu waliwo omuntu okugamba nti kambeeko kyenkutuulirako, naye kyonna ekikwatagana n'obugagga bwa Katonda, Katonda mwene ye yeewaayo ku lwaffe otununula olw'omusaayi gwe ffe n'okuba nga tufuna kye tuyita okusonyibwa kw'ebibi byaffe. Ensonga lwaki Yokaana 1:16 eraga nti tufunye kisa ku kisa, tufunye ku bujjuvu obw'ekisa kye, ku bujjuvu obw'ekisa kye. Teyatuwaako katundu wabula yatuwa ku bujjuvu obw'ekisa kye, teyatutooleyako butoolezi. Ensonga eyo erabikira ddala ne mu Bakolinso 5:19 paka 2 nti esinga okuba nga kyewuunyisa nti Kristo ataamanya kibi kyonna. Bwe tuba twogera ku bugagga obw'ekisa kya Katonda, engeri gy'ayisibwamu ennyonnyola obugagga bw'ekisa kya Katonda bwe buli, nti mu Kristo Katonda yatabaganya ensi yonna gy'ali nga tatubalira byonoono byaffe, wabula n'atuwa obubaka obw'okutabagana. Osobola okikkiriza ekyo nti ebibi byo ebyonoono byaffe ne bitatubalirwako, bwe biba tebitubaliddwako kiba kitegeeza bigenda kubalibwa ku muntu omulala. Ekyo kibaawo kitya? Bwe bugagga obw'ekisa kya Katonda. So omuntu era asobola okwebuuza n'agamba nti kiki ekisangibwa mu kisa kya Katonda? Ssebo ne nnyabo, ensonga nga bwe twazirabira ddala nga tutandika mu Befeso 1. Ekigambo ekitibwa omukisa ogw'omwoyo gwonna guli mu kisa kye: okulondebwa, okwawulibwa, okumufuukira abaana, okununulibwa, okuggyibwako omusango, okusonyiyibwa, eggulu, okutabaganyizibwa. Naye okuba nga twoga ku nsonga ey'obulamu obutaggwaawo, ebyo byonna n'ebirala biriwo olw'ekisa kya Katonda. So wano wenjagalira ddala ate tubeere nga tunywereza ddala ensonga wano nti bwe tuba twogera ku kisa kya Katonda, ku bugagga obw'ekisa kya Katonda, kiki tutegeereza ddala? Kubanga ssebo ne nnyabo ku bintu bye twakalaba mu ssomo lino ojja kizuula nti ensonga enkulu ya kugulumiza Katonda, kubanga yasobola okumatiza ebyetaago byaffe. Oyo amatiza ebyetaago byaffe agwanira ekitiibwa n'amatendo. Ffe tuyina kubanga tufuna ebyo byatuwadde olw'ekisa kye mu ssanyu nga tukakkanira wansi ow'ekitiibwa kye n'obuyinza bwe. Naye bwe tuba twogerera ddala ku bugagga obw'ekisa kye, kiki kye tutegeeza? Ensonga esookera ddala enkulu yogamba nti osobola okumanya obugagga obw'ekisa kya Katonda ng'osoose n'otegeera omuwendo ogwaweebwayo ku lwa ebibi byo. Singa tutegeera omuwendo ogwaweebwayo ng'ekyokusasula ku lw'ebibi byaffe, tujja siimira ddala ekyo kye tuyita obugagga obw'ekisa kye. Naye singa tuba tetutegedde omuwendo ogwaweebwayo eri okusasula okw'ebibi byaffe, tetusobola kutegeera obugagga obw'ekisa kye kitegeeza ki. Tujja kisoma busomi ng'omuntu yenna amanyi okusoma, naye nga tetusobola kufuna makulu oba amakulu agali omwo nga tegasobola zimba bulamu bwaffe n'otuleetera okuba nga tusinza Mukama Katonda waffe. Busoma Peetero ekisooka ye kulagira ddala omuwendo ogwaweebwayo, na lwaki twogera nti ekyo kisongera ddala ku bugagga obw'ekisa kye. 1:18 egamba nti nga tumanyidde ddala nti tetwagulibwa n'ebintu eby'obutaliimu bye twasikira okuva mu bakitaffe oba ebintu ebisaanyizibwawo nga ffeeza ne zaabu, naye n'olw'omusaayi ogw'omuwendo ogwa Kristo, oyo alinga omwana ogw'endiga ogutaliiko bbala wadde olufunyiro. Omusaayi ogwayiibwa gunnyonnyolera ddala kye tuyita obugagga obw'ekisa kye. Si musaayisaayi, twogera ku musaayi ogw'omwana wa Katonda.
nga bwe twalaga mu ssomo eddala twagenda ddala maaso ne tubeera nga tunywereza ddala nti singa Kristo teyali muntu tiyandibadde na musaayi gwe yandiye, ate singa teyali Katonda omusaayi gwe yayiwa gwalibadde nga si kya muwendo ekimatiza eri okununulibwa kwaffe. Naye amakulu g'ensonga teyali bubeezi muntu, yali Katonda. Teyali bubeezi Katonda, yali muntu. Omulimo gwe yakola gwamalira ddala, gwali gwa muwendo nnyo. Omusaayi gwe gwanywereza ddala n'otukakasiza ddala obugagga obw'ekisa kya Katonda nti Katonda mwene nga bikola Batume essuula ya 2:28 lulagira ddala nti Katonda mwene yeyeegulira ekkanisa ye n'omusaayi gwe. Ensonga eyo gyeyo ddala nti ne mu Yokaana 3:10 Bayibuli bwetugamba nti Katonda bw'atyo bayagala ensi ennyo bw'atyo n'awaayo omwana we omu bw'ati. Ekyo kyonna kiraga kye tuyita obugagga obw'ekisa kye. Bayibuli gweraga nti mwoyo mwasanyukira, Matayo 3:16-17. Ekyo kyonna kinnyonnyola obugagga obw'ekisa kya Katonda. Obugagga obw'ekisa kya Katonda ye Katonda mwene okwewaayo ku lwaffe, ebibi ebyaffe ne bibalibwa ku ye, ogwalibadde okubonyaabonyezebwa kwaffe, obusungu obwandiyiddwa ku ffe ne buyiibwa ku ye. Tuva tugamba nti obugagga obw'ekisa kya Katonda tebuliiko kkomo. Ekyokubiri, tutegeera tutya obugagga obw'ekisa kya Katonda? Ssebo ne nnyabo olowooza ku nsonga eno n'olaba nti Katonda kitaffe okuba nti kyeyagalire yasala okuwaayo omwana we mu bulumi obw'amaanyi n'ensonyi wamu ate n'okufa okw'ekikolimo ku musaalaba, nti nze naawe tulyoke tufune okununulibwa kwaffe okuyita mu musaayi ogw'omwana we wamu ate n'ekisonyiwo eky'ebyonoonyo byaffe. Ekyo kinnyonnyola kye tuyita obugagga obw'ekisa kya Katonda. Kinnyonnyola kye tuyita obugagga obw'ekisa kya Katonda. Era Bayibuli eragira ddala bulungi mu Baluumi essuula ey'okusatu 23 paka 24 nti weewaawo yandibadde omuntu omulala naye Mukama waffe Yesu Kristo. Katonda mwene n'asalawo n'agamba omwana wange ayite mu bulumi buno obw'amaanyi, abeere nga ayita mu kuswala kuno okw'amaanyi, okufa okukolimire okw'omusaalaba. Ekyo kyonna kitegeeza obugagga obw'ekisa kya Katonda. Baluumi 23 eraga nti ffe ffenna twayonoona ne tutatuuka ku kitiibwa kya Katonda. Twayonoona ne tutatuuka ku kitiibwa kya Katonda kubanga Katonda wa kitiibwa. Katonda waffe ow'ekitiibwa, laba 24, era baggyibwako omusango olw'ekisa ng'ekirabo okuyita mu kununulibwa okuli mu Kristo Yesu. Byebyo bassebo ne banyabo ebiraga obugagga obw'ekisa kya Katonda nti ffe kaakano leero tulina okununulibwa okuyita mu musaayi gwa Kristo Yesu, naye ate tuyitiddwa olw'ekisa kya Katonda. Timoseewo 2:9. Era abalonde ba Katonda ffe ngule, abalonde ba Katonda ye ffe ekyobuwanguzi eky'ekisa eky'obugagga obw'ekisa kye. Era singa tekyali kisa kye tewaliwo n'omu ku ffe eyandigenze maaso n'okulokolebwa. Bye njogedde ebiyinza okuba tebikumala, naye njagala nkujjukizeeko nga nkuwa ebyokulabirako Bayibuli byesongako ebiraga obugagga obw'ekisa kya Katonda. Bw'oba osomye kuva essuula 6:5-6, Bayibuli eraga Katonda okujjukira endagaano gye yakola ne Ibulayimu, n'ajjukira ebyo bye yayogera eri Ibulayimu, n'awulira okukaaba kw'Abannayisirayiri abaali mu busibe mu Misiri. N'ekisinga okuba nga kiraga obugagga obw'ekisa kya Katonda, n'atuukiriza ekyo kye yasuubiza. Naye ate ggwe nange leero tetwali bubeezi basibe aba sitaani, naye twali mu busibe obw'ekibi n'okufa, era twali twetaaga okununulibwa. Bugagga obw'ekisa kya Katonda. Bw'otunula ebintu Katonda ffe byatununulamu gwe nange nga byo byali bimala bumazi okusindika gwe nange mu Geyeena. Bakonisa 6:9 etulaga nti mmwe abatamanyi nti abatali batukuvu tebaasikire bwakabaka bwa Katonda, temulimbibwalimbibwa newankubadde abakaba, abasinza ab'ebifaananyi,
abenzi, abasajja abeebaka ne basajja banaabwe, ababbi, ab'omululu, abatamiivu, abavumi, ababbi. Bayibuli etwaga nti abo bonna tebasikire bwakabaka bwa Katonda. Naye olw'ekumi lugamba nti nammwe abamu ku mmwe bwe mutyo bwe mwali, naye kaakano mwanaazibwa, mwatukuzibwa, mwagibwako omusango mu linnya erya Yesu Kristo n'olw'omwoyo gwa Katonda. Bugagga obw'ekisa kya Katonda, ebyo bye twatambuliramu luli byali bimala bumazi otuzikiriza. Gwagamba nti sirinaayo kimu ku ebyo by'osomye bye nali nkoze era kye njagala okujjukiza, ti weewaawo oyinza okuba tolinayo n'ekimu ku ebyo bye wali okoze, naye kye njagala otegeere nti era wali mu buddu obw'ekibi, wali mu buddu obwa Sitaani, wali mu buddu obw'okuzikirira. Baluumi 6:23 egamba nti empeera y'ekibi kwe kukola ki? Kwe kuzikirira. Naye obulamu obutaggwaawo, naye ekirabo kya Katonda bwe bulamu obutaggwaawo mu Yesu Kristo. Ekirala ky'osobola okutunula nti kyakusatu, jjukira omubbi ku musaalaba. Bayibuli emwogerako n'eraga ebyaliwaawo. Luka essula ya 23 olwa 33 paka olwa 42 lunyweza nti ebigambo ebyagenda maaso n'okwogera nga byakubeera nga byakuyisa Mukama waffe Yesu Kristo, okumusekerera n'okumwogerako eby'ensonyi. Bayibuli erina ekintu kyegenda maaso n'otulagira ddala obugagga obw'ekisa kya Katonda nti masekati g'ebyo byonna ebyagenda maaso n'okuba nga bikolebwa. Katonda affe mikwano mugagga nnyo mu kisa kye. Bayibuli etulaga nti mu Lwana naye owookubiri n'amuddamu n'amunenya ng'agamba nti n'okutya totya Katonda, oli ku kibonerezo kye kimu naye. Olwana mwemu era ffe tugwanibwa ensonga kubanga ebisaanidde bye twakola bye tusasulibwa, naye ono takolanga kigambo kitasaana. Olwana 2 n'agamba nti Yesu onzijukiranga bulijja mu bwakabaka bwo. Yesu n'amugamba nti mazima nkugamba nti leero onaaba nange mu lusuku olwa Katonda. Omusajja atalina mulimo gwonna gwakoze wabula okwonoona, talina kye yaleeta kyonna wabula ekibi kye ekyali kisaanidde. Talina mulimo gwonna nti akimye mazzi, ayeze kanisa, awaddeyo mu kanisa, alina gwabulidde enjiri. Naye laba obugagga obw'ekisa kya Katonda, amugamba nkulayirira onaaba nange mu lusuku olunaku olwaki olwaleero. Bassebo ne bannyabo, buno si bulokoze bwa bikolwa, tuli kwogera ku bugagga obw'ekisa kya Katonda. Sooka obumbeyo ekibumbe, sooka oweeyo ettaka ly'ekkanisa, sooka oweeyo kino, sooka olamage, sooka okyuse wano okyuse wali. Nedda, ekikulu kino kye tuli okulaba omuntu amaze okutegeera obutukuvu bwa Katonda, obutuukirivu bwa Katonda, ekitiibwa kya Katonda, ne yeetunuulira nti ye weewaawo kino kye kiŋŋwanira, ndi mwonoonyi, n'agamba Mukama saasira nze. Bayibuli etulaga obugagga obw'ekisa kya Katonda. Owookuna ye Sawulo wa Taluso. Bayibuli etulaga mu Timoseewo kisooka 1:12 paka olw'16 enyweza ku bulamu bwe, naye yennyini yakkiriza. Olw'12 alaga n'agamba nti neebaza oyo ampadde amaanyi, Kristo Yesu Mukama wange, kubanga yambala okubanga ndi mwesigwa n'ampa omulimo guno. Newankubadde emabega nali muvumi omuyigganya, naye nfunye obusaasizi bwe, kubanga bye nakola nabikola mu butamanya n'obutakkiriza. Olw'14 era ekisa kya Mukama waffe Yesu kyayika mu ngeri y'omuyiika eri nze olw'okukkiriza n'okwagala okwo okuli mu Kristo Yesu. Olya Pawulo wali ogamba olw'15 n'alyoka anyweza n'agamba nti eno njogera ya nnamaddala era egwanidde okukkirizibwa nti Kristo yajja mu nsi okulokola aboonoonyi mu abo nga nze asingira ddala. Naye alaga n'agamba naye nafuna obusaasizi bwa Katonda. Ku lw'ensonga eno mu Kristo Yesu nze asingira ddala, era Kristo alyoka alagira ddala obutuukirivu bwe n'obugumiikiriza ng'ekyokulabirako eri abo bonna abateekera okubanga balikkiriza ekyo eky'obulamu obutaggwaawo. Bwe bugagga obw'ekisa kya Katonda. Pawulo abyogedde bye yakola, naye Katonda mu bugagga obw'ekisa kye yabuyiwa mu bungi ne buzibikira ebikolwa byonna.
bya Pawulo. Bw'oba ojjukira bulungi omwana eyali yazaawa Luka 15:19-20, omwana oyo bwe yalaba obuzito obw'ekibi kye mu maaso ga kitaawe agamba, kitange, sigwanidde na kubeera nga mpitibwa omu ku baana bo, nfuula omu ku bakozi bo. Teri n'omu ku ffe asobola kutuuka ku ddaala eryo, asobola kulokolebwa nga bwe twalaze, owatali muntu sooka tuuka ku ddaala erikakasiza ddala nti tosobola kwerokola. Tosobola kwerokola wabula Katonda olw'ekitiibwa eky'ekisa kye n'obusaasizi bwe atulokola, bwe bugagga obw'ekisa kye. Ow'omukaaga gwe tusobolera otunuulira ye musajja eyali omuwooza, naye bwe yatunuulira obubi bwe mu maaso ga Katonda omutukuvu, Luka 18:9-13, n'agamba, Mukama, beera n'obusaasizi erinze omwonoonyi. Basebo ne banyabo nsobola okugamba nti manyi Katonda mugagga mu kisa, kubanga nange yandokola. Kubanga sigwanira bulokozi, sigwanira kuyitibwa omu ku baana bwe, sigwanira kintu kyonna kirungi, ngwanira okubeera nga nnyigirizibwa wansi ow'obuzito obw'obusungu bwa Katonda olw'ebyonoono byange. Naye Katonda si bw'atyo bwansasudde. Ensonga lwaki twogera ku oyo eyatununula, oyo eyatuweesa okununulibwa kwaffe olw'omusaayi gwe n'okusonyibwa ebyonoono byaffe nga obugagga obw'ekisa kye bwe buli. Kitiibwa n'amatendo biweebwe Mukama Katonda waffe. Baluumi enyweze mu ssuula ey'okutaano olw'omusanvu ng'eragira ddala nti si kya bulijjo omuntu ofiirira omuntu omutuukirivu newankubadde omuntu omulungi okwewaayo okufa, naye Katonda alaga okwagala kwe mu ekyo mu kuba nti twali tukyali boonoonyi Kristo n'atufiirira. Temukuba nga kaakano tuggiddwako omusango olw'omusaayi gwe, tekirisingawo nnyo kubanga tulokoleddwa okuva mu busungu bwa Katonda. Olw'ekkumi, bwe tubanga twali tukyali balabe be, yatutabaganya eri Katonda olw'okufa okw'omwana we. Tekisingewo nnyo kaakano mu kubanga tutabaganyiziddwamu naye okubanga nga tulokolebwa olw'obulamu bwe. Olw'ekumi n'okusingawo tujaganya mu Katonda okuyita mu Mukama waffe Yesu Kristo, okuyita mu oyo kaakano tufunye okutabaganyizibwa, kye tuyita obugagga obw'ekisa kya Katonda. Musa yakoowoola naye n'ayogera mu kitabo eky'Okuva n'agamba, Mukama, ndaga ekitiibwa kyo. Bw'oba togenze naffe tetulina gye tulaga. Obanga ndabye okuganja mu maaso go, ndaga ekitiibwa kyo. Musa kye yakaabirira. Basebo ne bannyabo, ffe ffenna kye twagala kwefuna okuganja mu maaso ga Katonda. Era ekyo kisoboka eri omuntu yenna ategedde obuzito bw'ebibi bye ne yeenenya mu maaso aga Mukama Katonda waffe. Olwasatu, kuva 3:5 mpaka olw'omusanvu, Bayibuli etulaga nti Mukama bwe yalabikako mu maaso ge, Bayibuli eraga nti Katonda waffe, ebigambo byagenda maaso n'okuba nga byogerwa nti Mukama n'akkirira mu bire, n'ayimirira wamu naye awo, n'alangira erinnya nti ye Mukama, era n'ayita mu maaso ge n'alangirira ng'agamba, Mukama, Mukama, Katonda ow'obusaasizi, ow'ekisa, atasunguwala mangu, alina omuyiko gw'okwagala ate omwesigwa, akuuma omukwano gwe ogutakyuka emyaka n'emyaka, asonyiwa ebibi byonna n'obutaliimu n'okwonoona, naye oyo atalireka oyo aliko ekyokunenyezebwa, nga ajjukira obutaliimu obw'abataata ku baana wamu n'abaana b'abaana kuva okutandikira omulembe ogwokusatu paka ogwokuna. So bino byonna bye tulabye olunaku olwaleero. Gwawulidde buno obubaka, ndowooza muli naawe oba osobola okuba nga otegeera ddala. Eno y'enjiri, onosobola okosa okwogera bwogezi, kubanga omuntu azuukuse enkya ng'agamba muweereza kubanga yina byasuubira ofuna mu buweereza. Enjiri eyannamaddala enoonya gulumiza n'okulaga ekitiibwa kya Katonda. Katonda oyo omutuukirivu ate omutukuvu, engeri gy'agenda maaso n'okuba ng'asembeza abo abaali tebagwanira kubanga basembezebwa, ng'asonyiwa ebyonoono ebyabo abaali bagwanira amagombe. Saba Katonda nga bw'alewa ekisa bw'obanga obaleeta olokokanga ng'ohuulidde obubaka buno. Mukama nsaba nga bw'alewa ekisa bukozese kutuuse ku ddaala eritegeerya ddala obuzito obw'ebibi byo, ng'era bw'oba tokyuse n'oleka bibi byo,
ojja kunyigibwa wansi ow'obuzito obw'obusungu bwa Katonda eri aboonoonyi bonna. Bano abakkiriza tunaatandikira nate okulaba essuula esooka olunyiriri olw'omunaana. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo kibeere eri mmwe mwenna